Basajja abalungi, abaami baffe abalungi, ba boyfriend abalungi, nammwe mwenna abakyanoonya abali mu mukwano. Kano kammwe. Njagala ompuliriza bulungi nnyo. Bw'oba oyagala okukwata omukazi omuteeke mu ngalo zo 5 abeere ng'atambulira ku ntuliza mu munnange nammwe abasajja nti mwayiga okuloga. Mulogera ddala. Naye nze omu ku basenga atakkiriza nnyo mu ddogo, kale nsobola okuwayo akadagala k'okuganza. Situndda ddagala. Temujja mu inbox. Kale. Nsobola okubuulira nti okuganza ng'okozesa eddagala si kibi. Naye ebintu by'okwesibirako abantu n'ologa omuntu ng'omwesibireko nze sibikkiririzaamu. Nze nsikiririza nnyo mu kintu ekiri nakyo kubanga teri ddogo lisinga muntu gwe balozezza bukodyo. Osanga omusajja nga yasiriwala omukazi oba omukazi nga yasiriwala omusajja we nga tebalina ssente naye ng'amwagala nga ne bw'ojja n'emmotoka n'ogisimbaawo. Mukanyawuza baamuloga bannange tabamuloge. Waliwo ebintu psychologically nga tetunnaba kutandika by'amalogo. Psychologically waliwo engeri omuntu gy'osobola omanipulatingamu n'obwongo bwo oba olina ebintu by'osobola okukola okubeera ng'omuntu oyo omuleetera okusiriwala n'abeera nga naye basimbawo abasajja 10 nga bakusinga mu buli kimu. Kale munnange nga yakutegeera ng'ayagala ggwe. Ekisookera ddala bw'oba oyagala omukazi akwagala era akuwe value toddamu kuwa mukazi byonna like toddamu kwefuula nti ggwe oli available 24/7 gy'ali. Omukazi akuba nti oli n'osituka. Omanyi abakazi kye bagamba ng'okola ebyo. Oli kisiru. Ekyo kisirusiru kyange. Oyo omukazi buli bw'omuwa oba buli bw'omulaga nti nno nti nze available wonjagalidde wonna darling wendi. Munnange ate ffe kitwonoona bwonoonyi. Nze abibagamba ndi mukazi. This is psychology. Kimono nasigambye nti nno ate weefuula ow'akabi. Bajja kukyawa nkwata bulungi omanyi njogera ebigambo byange. Ate mune mugenda mu bifunamu bulala kati nembuuza nabyogedde ddi. Nze nayogedde birala. Ate oli najja mu inbox n'angamba birala. Wuliriza audio gijjemu amakulu. Towuliriza buwuliriza kapaalo fa. Nyumirwa nnyo nze ne bwe mbeera n'abantu 10 nga be balabye audio yange naye ng'agirabye n'agiwuliriza n'agijjamu amakulu. Rather than okubeera n'abantu 10 ng'ogiyiseemu kapaalo nga tobitegedde. Olwo obudde bwe mba ntaddemu ggwe oba obubaliridde. Oba tobubaliridde. So bw'oba oyagala omukyala akwagala alobooze ku ggwe wekka. Omukyala muzannyireko ku bwongo. Buli omukazi bw'akubidde akasimu ggwe wooli tugende eno n'osituka. Olaba ne w'oba omukwana olina okwerekeramu kali ak'ekisajja. Be available but not all the time. Tomu access eri unlimited. Nti wakwagalidde gwe akuba bukubi ntoli n'odduka gy'ali. Olwoba oli kiki ekyo? Kiki olaba ne machine ogikozesa nga bw'oyagala etuuka n'ebikoowa n'efa n'ejami ng'atoola omuntu. Awo agenda kutwala nga kyakuzannyisa. So oba oyagala akwagala ekyo kiteeke mu mutwe gwo. You shouldn't be available all the time. Tobeera on hard disposal. Like iyo nkyogera ntya mu Luganda okitegeere. Saagala obeerewo buli wakwagalidde. Leka kubireko akasimu agambe nsobola okulaba olweggulo omugambe munaye nga nina byenkwasaganyako eby'emirimu. Munnange leero nkoye nnyo sijja sobola kukulaba but I'll make it up for you on the weekend. Naye gw'oluva ku buli lunaku mbwa nti mwagala nnyo sisobola kubeera waatali. Namba 2. Lekeraawo okukomplimentinga omukazi ekisusa. Omukazi buli bw'omuwaaniriza nnyo twagala otuwaana era okuwaaniriza munno mu mukwano kirungi. Si mukazi si musajja ffenna tubyagala. Munno n'akulaba akabiri nga bakasibye n'akuwaana naye bw'oyitiriza okumuwaaniriza ate biruuzinga value n'alaba ng'ebya bulijjo nga ne bw'obimuwaana tebikyakola makulu. Abakazi naturally tulina engeri gye twatondebwamu etategeerekeka kankiyite bwentyo. Omukazi kye kitonda asobola okubeera ng'atambula mu kkubo ng'ayambadde akateeteeyi ke ng'era avudde wakawe ng'alina programu ze. Nansanga omusajja n'amuwaana akateeteeyi namugaba n'akateeteeyi nga kwakunyumidde kale n'asiriwala ku nsonga eyo. Lwaki? Because this person ali omuwa compliment eno mupya si wa bulijjo tabadde tamulabalaba naye ggwe buli kamu anti bagambye compliment your women nobeera n'okisusa. Too much of anything is always bad. Sometimes hold it back. Compliments zo zikola amakulu ate zibeere genuine. Naye bw'ona complimenting nzifanga naye kennyini byala byoyogera tebigatta mb'olina akawato ng'akiraba bulabi nti alina amakudde golowooza tategeera. Yenna olubuto lumulinganga entamu ya gundi entamu ya kasooli anti bagenda ne bagisindikamu kasooli kati n'eryoka ekola bweti ng'eringanga ekigo. Omukazi agenda kubeera ng'alaba by'omuwaaniriza bya kiyaaye kati atandike nga ne woba omuwaaniriza ebyaddala agamba oyo awaaniriza n'ebitaliimu oyo naye akisusa. Omukazi mwe compliment nga naye agiraba nti abadde agigwana. Mukyala wange munnange obale kufumba akamera akawoomi afumbye emmere erimu omunnyo ajja kutegeera nti just
omugumya muwaana ebyaddala mugambe bale kufumba naye tokisuusa kubanga yafumbye yadde erimu omunyu togiwaana bannange emmere ewoomye nga naye ogiridde ogyekaka onywedde ebicupa by'amazzi nga 3-4 nga weekaka mmere esobole okugenda kyokka oli awo ogiwaaniriza tekigenda kukola makulu. Abakazi baagala nnyo kuba complimenting ebintu ebiri genuine. Awo ategeera nti beauty ye ogisiima, you are appreciating my beauty genuinely. Nga kwenya like tondyekadyeeka bakiyita batya tonfera, you know, nti olinga nfera ng'olinga alina kyanneetaazaako yenna okakobeera ng'oli mukwano. Bw'omuva nti abakazi baagala ki bye twagala bino byennyini naye bituwe mu kadde akatuufu ate mu kiseera ekituufu ate mu amounts entuufu. Kati ekirala bw'oba oyagala omukazi abeere ng'ali wrapped around your fingers bannange ng'akwagala omukazi lekerawo okumuwa attention ey'akatinkotinko nga waakandaba bannange omuntu akuwa attention empitirivu naye atama anti abeeranga agamba tolina byakukola muntandikwa alinza okyagala era n'aloboza nti ye bannange omusajja ono afaayo wameza ku malusu walidde ku mmere emmere tonangulira ku mmere oli kumbuuza oba nalidde kyokka toli kumbuuza nti bw'omanya nti siridde ogingulire kale bw'omanya nti sinalyo ngambe okay kankutumize KFC bagireete oba kankutumize ku Cafe Javas bakuleetere oba kale kangambe mama nakyakuwe oba gende wagundi oli ngenda sasula bw'omala ng'ongamba lya nno munnange ojja kulwala alusa nonsense. Tombuuza bintu bitakwatako nga togenda kubeera ng'obisooti ng'okitegeera osobola okumbuuza out of concern ng'okiraba nti kyetaagisa naye omukazi weekoonya akagere weesiiza ebizigo otuuyanye okoze otya bannange tukiyitiriza attention eyitiridde etama obeera ng'enjuki ezungira ku kimuli ng'eyagala omubisi nti bwenaamala ogunuunamu egenda kudduka egende nga tekyalina kyenjagaza. Kati n'abakazi abasinga abategeera asijaga nti abategeera ekyo kibakaliza kale abakazi kale kangamba abategeera ebintu by'abasajja nga ye bamukwanyekwanyeeko ekyo ate kimutiisa era gwe alinza obutakwagala ajja kumanya olina ky'obala. Attention tugyagala naye attention eyo eri deserving like mpa attention gyengwana so attention eyitiridde eri unnecessary. Nobeera very attentive on every detail of my life. Naye wateetaagisa bannange. So omukyala oba oyagala olinza okulaba ebigambo bino ng'ebitalina makulu. Naddala mmwe abali mu stage ekwana nti nkwana mukwane alobooze ku ggwe. Olowooza abakazi bano mubalaba ogenda okumukwana ng'alina abasajja nga 3-4 mu inbox oba ku ssimu ye nga bonna bamukubira bamunnyonnyola ate mwenna n'abasinkana. Naye ggwe muba naabo oli musajja naawe oli musajja alina ssente naawe olina ssente mulungi naawe oli mulungi golobooza ki ekiribeera kireetera n'omukazi okusalawo okusigaza ggwe bali n'abadiiking oba n'abasuula golobooza kiki. Then ekirala lekeraawo okwentertaininga drama. Omuwala kasitajja mu bulamu bwo ng'omwagala n'omulaga nti omwagala n'atandika okulaga nti ye yeefuula drama queen aleekaana ewatagwanidde akantu akatini akafuula ensonga ayagala unnecessary attention kwegamba ali awo ate munnange nze simanyi kiti ku bakazi. Abakazi baagala nnyo abasajja abali ngambe emotionally strong. Nti when you throw your tantrums amanyi how to handle you tagenda ku entertaininga byokola obula asobola okusirika n'akwesonyiwamu okukoolinge oba okugamba sort yourself because why should I entertain you munango omukazi simanyi era ajja kugamba nze kati awo yali manly njagala omusajja asobola okungamba nti gundi ebyo byokola munange tebijja. There is no need for you to make a fuss. Siraba lwaki oba okabira ekintu ekitini ennyo ekyo oba osabye ekintu ne kugamba sirina busobozi tewali nsonga lwaki otandika okukaaba okwekola obusolosolo okitegeera okuyomba okugaana okukwata amasimu gange bw'agaana ogakwata toddamu kkuba ye kennyini wallahi agenda kunoonya naye buli bw'okuba n'okuba n'agaana oguze layini empya ogenze waba neighbor ofunye mikwano gye bonna obakubidde bannange mumugamba akwata essimu agenda kutwala for granted. Tagenda kwagala nti akwagala ebyadda n'owaba akuterese mu bulamu bwe agenda kutwala ng'omuntu ali awo atalina byakukola someone gwasobola okubeera ng'azannyirako nga bw'ayagala which this is not the love you desire, right? Weetaaga omukwano guli healthy ate gwe bakwagaliramu ebyaddala. Kati ekirala ky'olina okubeera ng'omanya kwe kubeera ng'olekerawo okuwa omuntu ekisinga ku ekyo ky'ofuna. Stop giving more than you receive. Okuba essimu lw'otakubye tebakuba
Obeera otya mu relationship? Yes, nkitegeera in the beginning it's always unbalanced. Olina okwesanga nga olina oteekamu nnyo effort kubanga olina omunnyonnyola. Naye ate bw'olaba nti tutambudde omwezi mulamba emyezi ebiri talina effort gy'ateekamu and you still doing it. Abakazi bakutwala for granted. Gogenda kwoza nti akwagala tasobola kwagala. She will not love you. She will not. If you want to be loved right and if you want this woman okusiriwala, lekeraawo okumuwa attention gy'atagwana. Tokuba kasimu nga yeetakubye. Bwe mba nakubye ku makya lweggulo ne mutuntu nkyaba otankubira sijja kukubira. Funa ebyokkola. Temulina byakkola kye muba mulaba omubeeraawo nga mukuba amasimu agali annisana. N'osindika message omuntu gwa planning dates everything relationship gwaji fuelinga. Bw'oba tolina ky'oyogeddewo tewali kitambula. Ne weeba conversation if you do not strike up a conversation you will not talk. Mojja kubeera ku simu muwuune paka bw'onaamugamba kaala oba tolina ky'oŋŋamba bye naye agambe bye. Gwalina otandikawo emboozi ate n'ogimaintaininga. Please stop it. Stop. Love is very important to me. Simanyi kumwe naye kunze. There's something kyentwala nti kiri valuable. Sisobola kumala gakizannyisa bwe nti nkigabula bugabuzi fa. No. Anyways, mubeera bulungi akuuma atakuumira mpeera mbaagala nnyo bantu bange. Omukama abanjagalire abankuumire temujjanga okwo ba dearest. Mubeere bulungi mweraba. Yeah.